mu Africa bojola la setup za government oyina ebintu ebiremeddewo nga bya colonialism nga byabafuzi b'amatwale nga byadda naye nga biremeddwa okuva ku step eyo babikyuseemu bifuuke different bw'otunuulira police structures era ze ziri ez'abacolonialist ze baalekawo oba kino kyekiganya abapoliisi abamu okukyusa enneeyisa yaabwe mukyakola ebintu by'aba-slave master ne mukomera simanyi sitama buukabuuka ng'ekikere simanyi salasaisi ebyo byonna ebintu byali by'abafuzi b'amatwale omuntu bamusiba olw'embeera eziba zimutuuseeko so ate tolina omutulugunya ekyo kyo gavumenti tekikkiririzaamu. Now Uganda police tuli mulembe gwa digital lwaki you are still in analog mukozesa amaanyi mangi awateetaagisa wadde ettondo ly'amaanyi mukulu IGP. What is this? Women at parliament, women MPs at parliament. Mukola biki bino? Kamera weziri zonna musikasika abakazi amabere ati muli bakazi bannaabwe. It is not a good picture. Mudamejingira Museveni mwonoona gavumenti ya president. Abakazi bajja okuva ku parliament katugeze bagenda ku internal affairs. TS gwaki kabangali teyimirira maaso ga wate mwagala ba lwaki mubagaano tuuka ekiwandiiko kigenda kukola ku internal affairs. How many women were going to join them? Ni muteeka fracas ku parliament, ne mulete motoka ne musindika abantu munda ebintu ebiri barbaric ebyedda. Ladies and gentlemen, mukyala wano kino kyala kyenjagala ennyo kati bakikyusa kati bakikomyawo ki assistant IGP Namala. Mukyala Namale, iwe woman police newe muyimirira bwe muti ne musiba line bweti ne muyimirira awo tebalina gye bagenda kulaga batudde wansi balina ensonga yaabwe si mmwe gye bagitwala temugiwuliriza mubasikambula. These are women. Ne mu lutalo tebakuba bakazi na bakyala. Kati police kyeno police muyina okutandika okuba nga paradigm shift tebaleka. There is modern policing. Waliwo ebintu byemusobola okukola ne biraga nti ye professional police. Oba temwagala balala babeegatteko mubateeke kabangali maaso n'emabega batambule. These are legislatures. Lishafa igenda kujja enkya bamufule Minister of Security nga yakulira police. Moses Ali yali mukomera n'avaayo n'akulira internal affairs. Internal affairs yetwala amakomera. That's why mu makomera tebakyabonyaabonya basibe. Naye abapoliisi sibategeera. Polisi muyina okukola ebintu ebitakyali bya colonial rule. Colonialism yagenda dda naye mwagala kubanga abalamuzi ne basigazaako agantu ku mutwe ne bakwata bamemba baffe kati ne bakwata sipiika waffe omwana omuto ne bamuwaaga agakiraga endiga n'agambala Tayewa is a nice looking man n'ayambala agakiraga endiga Tayewa yenna n'otamutegere tutiisatiisa. A member of a speaker of parliament is a normal person. Ye mukuru wa parliament neti kimuletera kwambala gakiraga mbuzi. Colonial masters bakyatuleseemu ebintu ebimu nga tulina byejjako. Babazungu benyini tebakyabikozesa. Tebakyabikozesa. Ne ba jaji najjira mugantu gendiga. Natulaye na n'olemu n'omulaba intimidation z'abazungu ze bakozesanga omutiye. Police. Nze ndi munnammwe nsame police officer online Major Kano General Lieutenant Iculi. Amayinja gonna bagampeera ku headquarter y'SF Ssentebe. Major Kano Lieutenant Lieutenant General Brigadier Iculi. Naye tulina ebintu bye tulina okukomya. A legislature, member of parliament, president ayinza okushookinga ne bamufuula Minister of Internal Affairs. Yaba akulira police. Ngato tandika bintu please ebyo ebikola byemukola image mbi gye musiga mu new younger generation nti mufuga yet we have very good police officers ba Afande Gamal
afande Gamala ine empisa tozirabanga kutoyiza nazitega ne bw'omulinnyako yagamba sole. Afande David Muhoozi gwo okulira ye wa my general gwe praising all the time. Afande General David Muhoozi, I hold you highly mu mutima kuba omusajja oyo ayina ebitiibwa naye omutuukako ng'atayina kitiibwa naye General David Muhoozi. You are the Minister of Internal Affairs. Go to police ate otuula ne mu parliament. Owulira otya nga bakutta abakazi babasisesisa amabeere tewali kyannumye nga ojji wange Joyce Bagala. Sometime ng'ate ndi very proud kubanga bannange nasoma ne Joyce Bagala nga Joyce Bagala kawala katini bwe kati nakwana Joyce Bagala ze Iculi naye nga tolina kyojja ku Joyce Bagala nga yajjala ku kintu kimu kusoma n'olugezigezi lw'osoma Joyce omugamba bino twekisingemu addamu simanyi economics simanyi naye I felt proud okulaba nga Joyce Bagala yatasobola wadde okutta ekiyenje. So some things are a world calling nange nzikiriza. Joyce tasobola kutta wadde ekiyenje naye nabadde so proud nga ndaba kubaza abapoliisi nange sibaso gwe kabanga lezo zimanyi obwana bwe tulina butobuka wadde buwala bukambwe buzitowa muno bukola training naye Joyce I was so proud okulaba nti ayina calling emutuusa okwenganga police ng'omubaka. So I'm so proud. Nawe some n'abantu beera n'abantu bewasoma nabo nawulidde essanyu wadde ng'ate mpulira ennaku okitegeera kabya junior essimu tebagikuba kwemu okitegeera nawulidde essanyu naye ne same time mpulira ennaku nga ndabye ddala this is a calling kubanga ono Joyce nasoma naye ng'era kawala kaluge nga Joyce ayagala ebintu by'okusoma nsoma nga ffe twagala n'atulemesa. So I'm proud of you Joyce. Naye Uganda police ekikolwa tekijja era nebaza no sekwebaza yenna speaker wa parliament Madam Anita Ntamo okubanga akubiriza parliament in a very very constructive manner. What the era speaker has to do. Do you know how busy a speaker is a day? Speaker kufisiza obudde ku police. This is the speaker of parliament. Aina unity. Oba oli opposition, oba oli watch the speaker yangu when agenda ku parliament yangamba Iculi tia once member of parliament are in the premises of parliament tia they are all my members of parliament. You need to protect every member of parliament so long as are in premises of parliament. Speaker yenyini yangamba. So how do you want me to stand with you Uganda police? I cannot. Era mukulu ochola. Ita abakolembeze tukoye ebintu ebyo byokudda mu police nekuba abana mawulire police neku. No, this is not good. Mutulabisa internationally, mutuogezaako globally, mutuletera pikichembi, atenga police erimu aba police abalungi bangi nnyo. Afande Kasinje bannange musajja wange mulungi nnyo. Jeno damulira. Munyumya n'otamanya nti yakulya ne counter terrorism. Birungi wa CMI. We joke. Nabadde ne mutabani wa simanyi okero lyemu wano mu Serena yesterday tusaga. These are humble people. Why are you allowing such things to damage your dockets? General David Muhoozi. Oh, you know cautioning ochola. Nalabanga ezembeera abapoliisi ze bakwatamu abantu zikoma. What picture are you sending? Namwe mutulemesa ffennyini abawolereza police. Kati Iculi nveeyo mpolereze eti mwakoze bulungi okuba abakyala. I cannot. Atera nga nalabye ne speaker agenze ng'avumiridde ekikolo ekyo. I cannot stay on your side. Mwetereze abapoliisi wadde muli bakazi. Musobola polisi nga abantu nga temubakutte. Muyimirirewo obuyimirizi bwe muti mukolera yinimu nga polisi. Omuntu atakkirizibwa kukoona ku polisi guba musango. Tebajja yitawo. Muteeke kabanga lino neno mubawerekere oba temwagala abantu balaba bajoyininge. Ladies and gentlemen. Sange sagala frakasi waba opposition kutawanya government business. Si kye kirungi. Naye ate okiba nti ba member of parliament bavudde na ku parliament kitegeeza bayina ensonga.
lwaki tembaleka ne bawaayo ekiwandiiko ku internal affairs ewootafiire Joyce weebale kubeera nga akalulu okaagala kati nga NUP yejjako Joyce baagala Shamim Malende era mbabuulira mwenna abali mu NUP ba NUP NUP mugitwale nga academy genda omachuwalingireyo anti bagambye 10 years 10 years oyuze kati Joyce baagala nga mumwejjako yo human resource nga mwejjako Shamim Malende nga mwejjako Joel Ssenyonyi in politics mbusimanyi buli muntu alina okukola ebisanja bibiri eyo party egudde there is no MP who is not siding with me erieteka simanyi twekuumira tutya mu opposition ate mwekuumira mu mutya muyina kuorganizinga kutwala government ate bo bakyusa constitution wekuumidde otya ku kitebe kya NUP populistic mugenda sigala nga temuyina ababaka bonna be muyina babaka bato mubatereddewo amateeka mbu bamala ebisanja bibiri pate endala ziteze engalo gandi machuwa in NUP come and serve in DP in NRM in Muhoozi in a progressive movement kitugendo bakola cause for us tutunula bulungi nyitulaba kati amaso gaffe gali ku Shamim Malende Joyce baagala gabaliko mumukole ensobi nze beera jogera ne Joyce mugamba jja nkutwale wa Muhoozi Shamim Malende mbeera mugamba jja nkutwale wa Muhoozi kyembera mbagamba buliwo wembasembera kati Shamim we mukubira njaga mulabanga ngamba sirina budde kuba amanyi ngena mugaje n'Umuhoozi akulinze mpuuga mwejjeko mpuuga tumulekaawo mje n'Umuhoozi amulinze mpuuga and I can assure you mpuuga Segona Joyce baagala Shamim Malende Abubeka Kawalia buli muntu ajja kolera Muhoozi why mwepata ya ine ekizibu elegisire kyango omuganja agenda kukola emyaka 10 olwe gigwako lekyagenda alunda enkoko temumanyi kusoma we kumenya load and clear ntira mpuuga aveeko mpuuga bwavaako nga katolo musobodde mu 7 ama onalebo kasambidde walidde swaga gwawo nakukkiriza nategedde kijja kuggwa naye tewampise nze bantu bangi tebampita ku mikolo gyabwe naye nga bwe bansanga bansekera isima nange mbasekera fenna tuba twesekereraawo naye buli muntu alowooza tuseka naye buli muntu asekerera munne it's okay it is okay njagala okuyimirira ne sipiika okuvumirira abapoliisi abayisiza obubi abakyala ba palamenti nga tebalina wadde kyakulwanyisa balina just placards bagenda tuuka wali babajjeko ekiwani mubawerekere mubajjeko wali ekiwandiiko naye ne mukola ebintu ebituleetera abantu olowooza ati no tetulina magezi buli kijja tudefendinga budefendings we cannot nze Iculi eyo sikyaddayo no eyo sikyaddayo program ene kuleterwa Bunga Bets www.uganda.bungabet genda online teka mu Bunga Bet yeyo muna Uganda yokko gendo siwo bupapula bwa Arsenal, Man City, Manchester United, Tottenham owangule sente instantly Bunga Bet straight tuvuddewo. Welcome back to music, Bobby Wine. I'm so happy mu music nkwagala nnyo. Welcome back. Era kati kiragidde ddala nti gwe mu music Jose banno ba meetinga ba regional leaders ba meetinga region zikalamoja Kasese Mbale gwe wale mufuna akakode gyotuuka ku bantu kati ko batuukeko mu music. Welcome back to music. Yes, Bobby Wine mugezi era sewuunya lwaki Fefebus yasuddewo management. No, Bobby Wine ategedde byembadde mbagamba nti woba oyagala olya mu music ng'omuluddemu emyaka 2 kwata abantu bateeke pen to paper. I have information nti Bobby Wine agenda sayininga ba Fefebus akole kitwamugambe dda era kyovola oluyimba luno yagezezzaako kuza what Firebase has created earlier on n'abalala mwenna Gagameero
ne Lionaira namwe mulina okukola ekintu ekyo bw'otunula mu video eyo he has all younger tax that came from Firebase no wonder engeri Fefe Busi gyali nti muganda Nubia niri ye yawasa sister we nga strugglinga bagenda salawo basayininge Zexi basayininge Nubia ni president bakozese erinnya ya Bobi Wine okupushinga audience nene jaina okupromotinga mu music waba no gende wala kubanga emyaka mukaga ku Fefe Busi wo mukompealinga ne Fik for Maker ne Gravity olanga Fefe Busi agenda akona mukubi wa rap yes naye nga wolaba nti ebivulu by'omuyimbi we Uganda bimaliriza akozeyo ka concert onagendo kasitoweza 10 ng'okonedde mulembe ng'okonedde muki mu mulembe and that applies to Lydia Jasmine as well Shiba wakola best of 10 years of Shiba ne Spice nga Lydia Jasmine waise oguno ne gugwa no gujja ngante asemberedde okuba ekikono kuba kati Mata Mukisa ali ku Freedom City ate wajimala Uganda music perception si sent temuli sent era olaba ina Range Rover simanya inapa abata mujje mu music ya manyi jaba mujje goyinzo mutebera so Bobi Wine is going to sign at bana abayimbi akitegedde tosobola not always tojja kuba ku top nzabantu bangamba Iculi gwaliko nemba buzandiko kuki kubanga siriteeka munonze Iculi njagala kuba mwogezi omuntu omuyambuuza ti Iculi mpulira bagamba oli celebrity nemwa inze tiye nemwa let me tell you inze kyensinga okwagala mu byonna si celebrities si famous si popular no inze Iculi njagala kuba important nze ndi important ebyo bya celebrity sibyedi Iculi ndi important kyensinga okwagala important tagwa celebrity agwako simanyi goli ko bigwa be important biki nze ndi important nkumitinga nga ne ku mutima wanchawa ne time etugaga oyina meeting Iculi. That's how important I am. Now, greatness ekoma newe munagamba simanyi kubaka tutunula obulungi bano ba big 3 bakomyawo emboozi era basigale ku top mumulowooza muwoza baveewo naye muwongera boogerako olinga agamba nakola PCA olinga agamba okukola MDD nkolamu ebyennyanja but the conversation comes back to them ate saga itwagala bawo nate mbawona watanga kibaleeta kimugenderako now Bobi Wine olumanyuma lw'okulaba enzikiza mu byobufuzi n'ategeera olugendo terugenda bulungi byenneeretera sibasobola is touching base mu music once again naye nga kyayeetaaga kusayininga bayimbi abempowalinge n'erinnya lye mu myaka 3 ye ng'ayimba folakizale ayimba wimbi naye nga Zex ajja kuba ina alubamu nga Fefe Busi ina alubamu nga Siza naye ngeri gy'alina akatabo akamyufu bw'alinnya bwaddayo bw'asitula omwana era ndani bw'ayimba era kati oyinza okuwa Bobi Wine credit koza olwo oluyimba labisa lujjudde Firebase crew the old tax and the new young tax. I appreciate that very well. Dani no magic kuruno wagezeza ku kyetwali tugamba ku luyimba oluli mweno generation abana lwe banateekako neno wandi no producing basimanyi nakozesa producer munana kano ko kakubye naye tekannenkana hiti ya Iculi yalaze wala nze ndi mukubi wa rap mu Luswidi oba mu Lusuuku mu Luganda oba mu Lunyoli n'ojagala mu Lugwala oba Lupa awo nankubirawo rap mu Lujaluwo oba mu Lujapadola mu Lukalamojja oba mu awo wonna Iculi nkukubirirawo rap nenjikuweerawo ya understand so Chameleon nawe chocho inokola okwate ba melody okwate papa CD odemu ogule ebyuma byo oleme kuba wekka mu Lion Island. The longer you stay alone the more Lion Island will shrink. Bolwala Gagamero mwino funo obwana buna Gagamero boss nga tonna kola zina award soko okolo obwana bo buna obulenzi bubiri n'obuwalo obu bubiri ojeyo aliazez
ojjala nga gagamero buli wetu. That's how we shall get competition mu legacy zammwe. Naye we mubanga mugenda sigala nga ye mmwe muziriidinga. Yes, mujja ziriidinga kubanga zammwe. Naye to front waliwo woyino relaxinga yanga taxi nizifrontinga brand yo. Bebe kurunga woyambye Kirebasoni ku silent majority woyino leta n'abayimbi omuteke pen to paper nga tasobola wadde nagenda ku TV kumanyira muyino kitegera nti greatness ajja yetooloola roller coaster waliwo ojobo wakabi otuuke ng'omulala ye wakabi ng'omulala ye wakabi Ivan Namulondo yali wakabi wa Lema amaliriza ya asitula ensawo bibaawo yes ze nasitulanga nsawo ya pengi bimaliriza nze mwenye wa social media bibaawo after time nange sinza jo so wofuna chance etuka wago tolowooza gy'ogenda okulemera amai loud and clear mukulikeeyo ku university abakimyeyo certificate zaabwe eza PCM babagambye batya nti muddemu S6 oba nti mutuule mu kibiina wangi babakkiriza PCM maanyi naawe tojiteekanga ku kirala kyonna era otukawe makebwa nakola PCM mu S6 nibakuwerawo certificate nga bali aba musical dance bakyali besi babisajja wangi ezo zonna statement siza kisiru Muhoozi wana abadde awandiika ku Twitter Simaire ataka Kenya ensi yonna neeyika talkability babebe kulu bagezi era akomyewo wasojjawe munne wasojja munne mwabatote muyinaawo science bino nabadde bigamba Victor Rose ne mugambo oyimba bulungi ne you are too soft tomanyi showbiz bano bamanyi showbiz wanjawulo ku music. This is why Chosen Blood ayimba nnyo naye ate kabaka Chosen Blood tasobola kabako wa showbiz bafana kati woba tomanyi ojjawooza simanyi kati bajjame kalita kyovola abanyiivu yeewuunya engeri gy'ayimba ennyo naye nga tasobola tutumuka kubanga tamanyi showbiz. Music is show business. Lydia Jasmine, you must bring music first. Aba Spice bakuli bubi. Bushington nkubuulira byonna byoyiya biyiye mangu. Yeah, cause njagala nnyo Lydia Jasmine naye nzayikaani sifa nze nnyonyi nyange woolwawo okona kalo nantonga jjira ku supidi y'amaanyi aroma jjira ku supidi y'amaanyi katale yandikando katika stemya keji ng'otuuse okuyimbira amabala gokka wangi bampitaani ogenda londaani PCM maanyi gwe gifune ogende kwembase yonna obagayo eno PCM visa kapa bw'otuuka ku immigration ebulaayo ogayo eno ye PCM obutuuze ng'otofunye naye gendayo ng'oli wa MDD nkutidde eyo yonna talkability mwe temukitegeera mukazi we najja n'agamba enkuba yatukubanga mu kamotoka akatono nzijukiranga talkability jjukira omugagga tagwa bano babigisiri akasente bakayina kati talkability bagikuliyetinga era nedda mu favor yaabwe naye njagala obbagamba nga we muyina dynamics ezo musayininga abaana abato omuyimbi wange bamuyita Lakejjo akayimba kaffe mwakawuliddemu balekaagala nnyo Lakejjo abo bendiko nze Ismail ntegeera mangu ndi ku Lakejjo young able tall dark celebrity looking already kati abo bendiko saagala muntu simanyi taata nankuba simanyi ne tulwana abantu abayimbi balimpa so amanaging abayimbi balinga balimpa nedda no offense wadde bayimba bulungi nze saagala abayimbi balina bizibu njagala kukolagana n'abazadde bategedde bana babwe kye bagenda kukola saala kunnyumiza simanyi ate nziruka w'amaanga Lakejjo gwendiko wanje Lakani Lakejjo n'erinnya oliwulira lyabasita Lakejjo naye nti alimpa wanji saabayimbi Iculi mu Lukiga mu Lutoolo mu Lunyankole oba mu Luyima nkuweererawo ne mu Luhololo olwagala mu Luki mu Luhololo oba Iculi nkuweerawo Lapiyo saabayimbi mu ggwanga Kiruma Mezaya anti olwe lwakona kati ayogerera olwange
Aroma music katale yandikando nabagamba nti we tutuukira mu June nga dynamics zikyuse zaba female artist bukatale yandikando ndoza mubuulira kagumba hata ndisolakira amakapakati wankubidde akayimba muyayu naye bambi kansanyusa kakapakati naye kyegambye okuba n'abayimbi aba ennaku be yaluma alumidda bazadde mumpeereza abaana nga omanyi nti oyagala talent ebeere guided nga Pretty Sophie aganaga yamukoledde dda muwandiisa akayimba ninaye akali ewa Dr. Brain ninaye akali ewa mutegeka mmanyi period gyengeno muwa sikumupakusa yes tiate simanyire tahiti slowly by slowly yes kali simateka tilabisanga omuwanyi yes went wedi sirina mpala neri permanent eyo nagivaako dda sirina mpala neri permanent ndi just objective ya like ya don't Joylanda kafaanana basita era baka engoma zaako kati zitambula kafaanana basita ka Joylanda kayina status nga Vivian Tendo naye omusajja yakeddo kiwasa ogenda okulaba wiiki ejjanga simanya ate pregnant musajja gwayina Vivian Tendo mukwate professional mujja zaala myaka 5 mwana muto okwo kusaba kwange sikulagira tontwala bubi wanji nina rap mu luhololo luyima lukunjiri yeye lukunjiri nayo njirina wese kuyisima yekka balala baleke edimeza yempala na jandi nako ne wakola interview making nayo mwana edimeza yagaye muze black Swedish ne soza bintu nyigamuko yekolera oketaaga naye kabbeeyi woba oli mwogezi oketaaga kakalamu case official Amos Lovins ye muyimbi omulala gwe nina in custody Amos Lovins akayimba bakayita awo. Congratulations Honorable Mukasambidde webala okuwasa embaga kizibu nnyo omuntu okuyita mu trama y'okufiirwa omukazi omuto ng'ate naawe oli muntu muto bambi trama eba y'amaanyi nnyo to recover once again n'ofuna omwagalwa n'okola omukolo wadde tewampise it's a good enough trama y'amaanyi okuviirwako omwagalwa waviirwako akakazi nga kaakabi nnyo nga mumakinga manyi Mukasambidde anyirira era ye mu kulonda bu choice yayitirira kasajja kanyirivu Kamukasambidde era omukolo gwabadde maanyi nalabyewo ne muvawala vice president yuna incoming ogwanga wali Lambert wali abayuna bonna bali Kampala bakimye sente naye tebankubira simu balinze baddeyo bagambe Iculi sebo mukulu mu vax nakulabyewo mu governor pozi ya mukoddomiwo buli wava mu America neyekyanga nti yense kya bleedinga ebleedinga wanga muli mu masanyu embaga zigenda mu maaso obubaga buli ssaawa abafotogulafa ku mutala eri wansi ku beach okujoga okulya obulamu life ku maato kyennyanja ekisiikiddwa obulungi obuyumba obw'okusulamu obw'ebbeeyi busaabala Museveni mu kyamubanja ki vidiyo ezikolebwa abakulu obusuuti ne bakuba mu nnyimba ne bapoozinga Bobi Wine nagamba wootejjeemu kwagala nnyo obwa president ne mu video yagalamu entebe neewaka kasita obwa president obwetuuma tobufuna entebe mu video yajja vibe era ayagala yimba atudde nga president ebintu by'okweglorifying ebyo bintu bibi bye byakulemesa okuyitamu ekyakuyisaamu ekyambogo ekyaddondo kubeera nga oli down naye olwatuuka wali entebe video ya vibe oyimba oti kibiki kadde muwanti olujamaika lufuusa olujamaika oluyimba tetuluwulidde lyrics
buli kimu akademuanti yani hey omwana oyo ayagala obukulembeze atambula n'entebe mu vidiyo mu compound n'agitwala ekamwokya kasita weeyita obwa pulezidenti tosobola bufuuka obwa pulezidenti kintu bakikwatira ku mutima mpola teboogera naye buli wamu simanyi pulezidenti ne mu nnyimba simanyi bw'oba olemedde entebe y'omuntu entebe yakuluma mu bintu byakuluma entebe yakuluma entebe yakuluma ne wookola lirikisi entebe gy'osooka wazimba bwayise entebe oba ogenda ntebe ate gw'odda bwayise onootuuka ku ntebe gwe tojja tutuuka ng'ate ozimba odda bwayise ekifo ky'okuzimba ekitebe kyo kubayita ababiri ove kubayita ababiri otuuke entebe ate wakizimba eno bwayise ogamba ababaka b'omuno simanyi tebakoze gwe ku biliyoni 5 ze wafuna awo baagulawo miliyoni 2 nga tebazimbawo wadde omusingi abaana abo biliyoni 5 baagulawo miliyoni 2 awo baagulawo 2 ajo yali nabbanja yali ayagala gulawo era poloti zaabwe zaawukana wakati emu ya nabbanja prime minister emu yaabwe bayongeddeko kakalina miliyoni 17 bakakuzi ku ajiwe bwayisa naye tewali kintu kyonna naye nga ba biliyoni yes naye agamba babaka banne tebakoze nga tebakoze eki bakoledde ddala kati oyo tayagala kujjako Museveni kwepimamu mu Museveni kwepimapimamu kati Museveni yatadde mpologoma nkambwe Muhoozi Allahu akbaru kabira ne bwayitawo obuyisa owulire ettaka yabadde ku Serena mwetemu musisinkana nze amusisinkana yabadde ku Serena ne muwala wa Gakani naye nga ku Serena wali obukolwa naye nga Iculi olugjayo face kati Yugamani weesimbewo ku bwa buloga kati awo obusirikale wandi buyise abasirikale bakumanyi Yugamani abasirikale bakumanyi Yugamani Yugamani oba oyagala otega ati Iculi ye president wa buloga gwekera ku macho ogambe nti tugenze ku headquarter ya BSFC awo kente bawawo nga ogambe bwe tugenze olaba oba onooyingira bujagamba what who are you what do you want who are you toka kati awo nveeyo ga Iculi yes olyoka olabe buloga president wa buloga ebyobukulembeze bijjiramu omukisa favor Museveni ayina favor buli amukoledde afudde Museveni waali n'abato batandise ofa bakateegaya ne bafa bakanomande ne badduka basejjusa ne bakyuka simanyi bajeno biralo ne bafa bamayombo ne bafa buli mutebire kati babo bakize mwakanisa Museveni the constant Museveni constant lack being like alive all this long Museveni olaba alwala kakati obukulembeze buli mulaka kyovula Museveni yakulembera ba professor kati Yugamani yalowooza obukulembeze luzungu ngenda okukuba Yugamani akalulu yeewuunye amma mbaagala nnyo njagala basaba ekintu eki gwe nkolera bukolezo ga nti ka video kako vote Jajja Iculi tubugatte tumutere ku mutimbagana ategere nti babeereeyo hyping themselves about Muhoozi and NSC. I will build the empire. Iculi got in the Fatulina empire. Kawilus and retire. We employ Ugandans daily. Give them income. Ngoja tuyagala bafuga otia. Over supporting emirundi emeka. How many YouTubers do you support? How many Facebookers do you support? Bama you know kumanya nti Yugamani kujjako ku Twitter jobera ne bakyamagero simanyi ne bagalisonga bano baserwanja a group of yours simanyi Kanyomozi district Facebook we are a large army very large you cannot compare vote Iculi alone yes tinazayagala fuga wa president yuti president abaneraka Iculi ninalaka because maze campaign nempita mbanupu ne batuka ne bafuka bafani bange. Do you know what that means? Yugamani osobola obulira abanupu oba wagira Museveni oba nedda wadde ngo wagira Museveni nayo otya nayo tya nnyo Iculi
awagira Museveni atenga ne mu NUP ye favorite buza yekolera buza Sky Soldier ghetto speaker babuze ba Edi Mutwe bona ba Edi yawe babera wano nga balaba banjo mani yagenze Jamaica simanyi ne Dax vibes tonywesa omwana enjaga nadda music nga takyalina naye nga safe jane to Jamaica simanyi bantu kyebagala nnyo Jamaica nsina kyenjagala yeyo kwa Ireland naawe mu bubati bati sina ki ndi wa Devonport Island Trinidad and Tobago eyo mu Trinidad and Tobago go oligenda yo litegeera Montenegro eyo naye nga yonna gy'obogenza ofuna essanyu Katonda akuyamba otambule buki bulungi njagala okwebaza abakyala abagumidde mu makanga wadde embeera yaabwe ebadde threatened and scaring abakyala abafumbirwa abantu ab'amannya ne bawolodinga on ne balabika bulungi ne beekuumira mu shape ne babeera nga kintu kyakulabako nga balinga kyakulya growing youngly every now and then. Number 1 Zuwena Kirema. Yes, empisa enkuza y'abaana otuuka awaka ng'abaana bali different nnyo from the status quo abazadde gye bayina. Awo Zuwena yalaga wala mutabani we empisa muwala we abaana eneeyisa bw'otuuka waka tewaliwo baana bano babuukira ku bagenyi kaana ne kave ne kakuba mu mpalaata y'omugenyi epa Babi Kyagulanyi okukuza abaana okwerabirira olabika obulungi osigala mu shape growing younger every now and then balinga Iculi kaddiwa birevu nga ntambiza stove. Those women abalala mwino balabirako lake mbabazi abo baana banane omutuukako n'ogamba ya ate mbajjukiza waliyo lake groove back 7th May genda oso oddukemu olaba abakazi bwe balabika obeera inspired naye n'alyoka alya eating sire amwana wange ali ku Serena awo yasuze Maria Anderson negenda okalabe kamodo buli obutambula kwayiwe runway ziri embi ngenda Milan mama wako mulabi abakazi abeerabirira Farida nakazibwe abeera n'abaana be kati baganda be era twa munoonyeza musajja afuna olubuto kubanga yazaala muto kati abaana bakula ye baana but looking good kalibala naye gwe boyfriend otalina na linnya naye tosobola kukuuma bufumbo waliwo abakazi be mulina okutwala fee example in your generation saga ate kwogera ku mama Janet abaludde mu bufumbo bw'ekitiibwa naye nkugamba mu your generation omuntu aholding on nga bawa ali mu fame Dax Katero siyinza mwerabira ve Momo 19 ndi waliwo seri gye tulimu nga dota wange naye ne Momo 19 it has hold on si bugagga Andrew Kabura Flavia Tumusiime fantastic yes goto kimanyi kitegeeza nga bawa ali mulayi mulaiti kati Andrew Kabula musibuka alabika bulungi nnyo Flavio ino musasa they hold on obufumbo ne butambula n'omulaba alabika bulungi n'omuyitako nguga wow neno osanga omuziina tegunnazaala wadde mwana n'omu tegujjanga muko wadde olubuto naye nga wonna gwaggwawo dda naye mbw ayagala kutooko aba bakazi mbaweera ddala ekitiibwa ekyenjawulo enkuza y'abaana siyinza kwerabira Zari Hassan looking bannange ekikazi kiyinza ofumbirwa embaga mukaaga nga Sakibu akikyaye kiri Zari ku muzuuli era Sakibu namugaye gwera stiboni wa Zari mukwate bulungi kuba Sakibu wokolera ensobi ekyo kikazi omuntu omulala akyakiwasa looking good women abeerabirira ne balabika bulungi ab'ebulaya nja kujja temunyiiga Leila Twayo look good Mariam Sweet Aisha Mahmoud naye wano e Uganda embeera ebanzibwa abawala bendera ku ccupa ya bbiya bawa ali mulayiti oli wayimba ne bajja nga bayiikanga ki kati okulaba ng'omaintaininze bakuwadde ekitiibwa tonobye osigadde ne bbaawo omwempawalinze that's the max I can give out. Kiri senga nali mufumbo senga nkyali mufumbo
nkagala kaya keetaaga ayogera tuyada kapakati ki twogera ku bakazi nawe gwoyitako n'ogamba ya kapakati kayimba bulungi ako kakyali kawala that's a Lugalo, just Lugalo. Twogera ku women kapakati muwala. Yes. Spaka TV presenters, our TV presenter Flavia Mawaji nawe simanyi Candice mwino funa discipline ya TV. That scene was disgusting. Simanyi na HR chaiza bakola baba we suspension baleme bawa sente myezi eji bawala banja basobola okukola yo program abagiriko baliwa mwino funa decorum nga muweereza abantu sikutandika kwesojja kubanga mukizudde eti mwebaka ku musajja omu nze mbimanyi Flavia Mawaji noli balina omusajja omu gwe bakuula kati yabaleetedde obuzibu wano mubagobe bombi mubagobe. How can you bring indecency on TV like that? Ne utandika okuyombera ka Flavia Mawaji kati ninaye okalabira wonti kayombi kayimba obuyimba bw'omukwano n'olowooza kati si kayombi nze nakalabye ku face ka Flavia Mawaji kayombi. But you need to have decorum. Mutuyita ku TV ne mutwebuuza ebibuuzo ntulowooza muli profession. How couldn't you handle that? Kasuku abo bakyalinda ki ku program eyo mubawe suspend nga sinadda ku TV. Teno utateni muno obusati bwa Scandinavia ex wange yabundetedde ali ku Serena kibosire nandetera n'omwana naye yanguba mu winter omwana oyo naye Katonda ono ensi ekyuka ate ne twesonyiwa ate ne ba vibe njereere munnanga abaana nga omwana akuze ali ku runway ababadde bangamba sirina mwana mulaba edda nali nkyali n'amaanyi kati abawala tebangamba nkati oyo yagenda Mirani tumaze ebbanga amaze agenze Mirani amaze ankubidde nti simanyi kati tugenda ku DNA nina omwana Sky Sojo wadde onvuma kati ddamu onvuma ate oli bali ba supermodel Mirani siraga sumba ya buli muntu yabadde amulaba bagamba oh my bamumanyi Maria Anderson genda ku Instagram ojja kutya bali tebali ku Facebook abange Serena Hotel era nemmere mwandabye jjongeri gyendyamu wova toyombye sava onga nyombye yangoba mu winter neninya train nengenda nga tamanyi ne after time agenzo olaba nga Iculi alone nafumbirwa omusajja w'omuzungu n'agenda mu bulamu obulala naffe ne tugenda mu bulala naye tumaze ne twesanga instant ng'ate yakikuba bitya naye si byendiko ebyo nayagadde nnyo mwebaza nti weebale kubeera hasla bannayo wa single parenting oyina abaana babiri n'obajjamu nga bali disciplined ne bafuna career ne bafuna emirimu kawalake ka model kakolera big brands zonna eziri mu Europe kali wano kambala design akaana kankonna babare dizo ichi kankusalize card kayina sente kati bambi I cannot say thank you so much webali kulemerako mali olemeddeko badnaye ne final owangulidde ddala nkwebaza munnange sikyayinako ku mutima abiri byayita naye nakizemu nenkiraba neŋama senga sekimama nandikizeemuko once again naye sikyayina gamenya bufumbo bw'abantu kampa omuzungu respect gwe taata Sky Soja wuwo omwana kale wulira kati mwali munjeregera ki edda nga nkyali muvubuka sewo nina gye namansa kati olaba wempereddemu essuubi we bamperedde omwana remember ate nina ne Janati naye nga wenna bagambye Janati wakusoma tulina musomesa ffenna siri mugagga naye nga ate tulina omusomesa Isaac Muwonge mu America Veronica Brand mu Los Angeles Leila Twaha mu Los Angeles nimba manyira nja bayitanga amanya ngenda gendayo muteeke wano
mugaye buuza ku gundi yogera nti leira twa mbatuuma amanya anti wo leira twa anti wo Veronica Brand anti wo le Mariam Sweet Phoebe Ether Winnie Nganda Maria Anderson lidemputa bawe yangano mwogera kugwanyiza ogusajja ogwo guyina obujja gwantwalire mali yange ate ne gunkubira mbusewo toddamu kwogera ku mukazi nga lidemputa luli waliwe sinze yaganye lidemputa yantama leta mama Janati afumbe ate olwo nalwo olugero lulala osookanga kwagala mwana ye mama osika kutu naye sooka olage maama nti omwana muli mukimuli love kalungi maama ajja kujja naye saagala mupapira Sky Soja kikulume muli eyo kati muli kayimba kamwe mukazi nawe mukazamu leera tekajja mmalawo bbanga ddene Zex yanyimbidde bulungi ne Siza naye era omukulu ye yasembye mu ndongo bajja mujjamu Love you so much, I love you always. Kandabe ku media round table komba kaye company Hampam Villas kyekitundu wetuwangalira Hampam Villas Hamisi National Stadium komba ka construction zi Uganda Blog Association zi mbasabye mumperezeyo just kawano minute video ngugamba I will vote Iculi. I will be so happy and humbled. Love you so much, love you always. Palazzo Love Fest. Palazzo Love Fest. Palazzo Love Fest. Samisa Tisemakula mu Serena Hotel. Just steady kwa Africana atenga Martha Mokisalimu Freedom City. Nevertheless, tugere tuwagire na Uganda mbuli kye bakola. Remember tuyinayo Panda Turn Up. Panda Turn Up y'abaana bateberayo misana era mugende bempereno wakabi mubakabi Panda. Kubanga omusajja munnaye yatuuka nankakasa era nange nengulayo ticket njagala nnyo emitwe y'abavubuka ebyo yawo emisana mbakubiriza ogenda mu Panda Turn Up n'akantu kanyuma Panda Turn Up. Yes, olina okuba ne slogan etambuza nga olaba signatures, the drug, the shark, ezo signatures Iculi alone kati Panda Turn Up kakabi nnyo. Make sure you turn up for Panda Turn Up ku Hotel Africana straight. Love you always. Till we meet again. See Iculi straight.